Saa talina lutalo na Kalifa. Kalifa yagezaako kuleetinga olutalo olw'ensonga amenya amasannyalaze. Kalifa alipidde nnyo abantu bangi era abantu abamanyi Kalifa. Kale Kalifa ebyo ebintu byalaba omuntu ayiseemu agezaako mulipira akoleki kuba Kalifa talina ndongo. Ebintu bino ebikazi byo boy walizije n'obenzijako mwana. Biri bimeka kuba kadogamba. Natandika n'ekikazi kimu. Okuva nava ku Prayer Mountain netandika okweyiya kati biweze ebikazi bisatu. Kalifa akuwonga atya mu mizimu gy'ekika kyabwe. Waliwo birthday mwe yali wa King Sai Nakawuka. Birthday abajijjukira twasula nayo twakampingayo. Nengamba Kalifa King Sai na birthday Nakawuka. Baki tugenda kenda Nakawuka ku birthday ya King Sai. Bali kuba kimanyi kyaliwo. Maduzeke mabega mbali kalakita. King Sai Kalifa aganaga yakubirako King Sai esimu. Majje bakola oluyimba. Mu studio King Sai anagaana. Kati Kalifa nangamba mwana nyabo kuya kuchaliwe simu aje tukoleyo kwa kuyimba wana. Era Kalifa akuvera era anonya amasannyalaze kwani kusaha. Ne kuira King Sai simu yali eji kwa yali chali wange. Nangamba lubaga bikindagiryawo najja Kalifa najja King Sai mu studio ne bakola oluyimba olubaluyita budde bw'ekiro. Budde je lulira baluta. Ate baluta. Olw'ensonga nti oluyimba olu King Sai yayimba mu luyimba olu nanyimba mu erinnya lya Super Chance. Kati King Sai yavaawo n'agenda erinnya Kalifa n'alikola ki? N'alisangula. Kati nga tajjukira era nze nina okuyita Saha tukole ekiddako oba vidiyo oluyimba tukole ki? Bwe baakuzoganya weebale nnyo naawe n'ogaa sijja yita Saha. Ne tugenda mu studio Kalifa n'alikodinga oluyimba lwe yali alikodinga tulinnya piki tudda nga manyi tukomawo Kawempe. Piki yalega wa Kabowa. Kabowa yewa yalina yamaba Kalifa. Gye bamuzaja agamba lwaki ogamba gyagamba nawulyakawo ebiguni nti si waabwe nti si we waabwe ddala si we bamuzaala just lwakuba nti bali bonna beddira Lugave bamuziro gwe gumu kati bamuyitaani bamuyita ba Luganda. Kati gwe yakutwalayo nga mugenze okolayo kikulambula ku bazadde be? Nze nga mmanyi tugenze kulambula ku bazadde. Ne mwatu wawe nawe Kabowa nga manyi kisu. Yangamba tutuuse kiri wano no tuzze kuwaka. Kisaawe eyo naye nga mukujjatira yangamba tugenda ki? Tugenda waka. Saa zalinga mmekezo. Saa zalinga 7 gw'ekiro. Mutambula. Nga tuli mu lockdown nga ne woba oyita nti osobola kukola ki? Kutambula mbutambuze ebigero byotambula byoyagala. Nga tutuuka bwe nti ze nekanga ndaba amasabu gali ago. Amasabu ago egaba bate bagajjawo nga tebyakyuka kuba ebintu bikyuka abantu batunga ebintu ne bazimbawo nakati tusobola ogenda nga weegali. Manya Kalifa we yakutwala we yagamba nti waabwe ekyakwaniriza masaba asatu. Boye ebintu bataneko kunkozesa mwana ekikazi mba neebase mwana ng'ekikazi kijja mwana kinkozesa mwana kinkozesa mwana kinkozesa musolo mwana mwana mboze eno mwana bino bitu aba mwana mubisakira mu mwana ali kula ebyaka batanga abantu bali mwana ebintu byesirusiru mwana nebino mwana zino nalira bulamu bwange mwana nze mbabuulira bino ebintu byenjogera oba Kalifa yabinkola. Export TV to the world.